otuuka otya ku ssaza for the first time? Mbaseerabidde omundi gwange gwasika ogenda ku ssaza era nali kwera essomero kati ne bateekayo fulendire ekyo ekyalo bakiyita Kifampa essomero kwe lyali gye lisambemu essaza nga lijjaawo essaza nga lyerikyala wane mbaseerabiddemu ebiseera nze yali ne kapiteni ku kyalo ekyo nga gwasiba ekikomo. nze kapiteni kati ne tusamba fulendire omupiira gwaggwa 4-3 n'essaza kati yali maneja w'essaza bamuyita Kabugoma Misuugu nga Mr. Kabuga amanyi bulungi n'abasambi abamu nga bamumanyi kuba nali ina akademi gye ndiko abo bagiyita Kampala Junior Team abasinga bagimanyi nga Kejeti ng'ate ye director waayo ate ye maneja w'essaza lya Gomba. Awo wennyini fulendire we yaggwa gwaggwa 4-3 omutindo gwo naguteekawo kyekituufu maneja nanga genda oleete ensawo yo tugendewa awo wennyini nnyini nanga genda oleete ensawo yo tugende mu kampu. Oli mu kitundu omugamba maneja buno budde nyinza obutasobola omupiira gwali gwakazigizigi nga mbeera y'obudde yali mbi tuvuddemu tuddugana mwaka kasuke neetereezemu nja kujja eddi enkya. Awo we bagambira nti kati jangu tugende owulira otya? Kyamazima nawulira essanyu kuba kyekirooto kyange naye gyasambirako essaza eryo Gomba ng'ovudde nekwoyo kuba essaza lisinza otwala ebikopo ebyo erya Gomba erisinga iso ekikopo ekyo. Kale tukwaniriza olunaku olwaliro ku Brown Skin Events YouTube channel. Episode eno tugenzeko leero mu basambi b'akapiira. Omanyi abantu bangi mubeera eyo nga temumanyi biki abasambi b'akapiira biki bye bayitamu, mubalaba bulabi nga basamba akapiira ate ki kibakola n'okukola. Ku ssomero gye nasomera nga baboola bali oluvimbo nnyo tumiddeko ku baboola be nasomako nabo naye leero nkyazizaako omu ku basambi b'akapiira balukulwe, omusajja alina ekikopo ky'amasaza ekya 2024. Kwaniriza mukulu Herbert Onene. Kusookera ddala nebaza mukulu Dero omukisa gw'omumpadde ebbanga mukyazizaako wano. Amannya agange bampita Onenarach Herbert. Onenarach Herbert. Naye nga abasinga bamanyiri Onene. Onene. Naye nga nze Onenarach Herbert amanya gange amatuufu. Onenarach Herbert. Musajja nno wakapiira leero njagala mpe story ebintu by'abasambi. Herbert otandikiddewa okusoma? Okusoma atandikirako mu kyalo eyo Gomba. Era abazadde bange bagenda, muzeeyi wange yali musajja mukozi wa gavumenti era nga musajja musirikale. Bamuwa transfer n'agenda side ze Gomba bayitira Kifampa. Gomba Kifamba. Era twagenda naye yatandikira okusoma primary, secondary, yatulya P7. Kusomero ki? Baliyita Kifampa mode somero lyawo bayitawo Kifampa mu Gomba. Then senior one enjoying esomero awe Wandegi yabayita Humadia Muslim High School somero ly'Abayisiraamu liri ku musinjo gw'Obuyisiraamu. Yeah. Then senior 2 atera n'enzira y'e Gomba. Akapiira primary wakakuba? Ekituufu naye sikaagala era tekandiimu. Naye sikalina mu birowoozo byange. Ojja otya kati okugamba nti kati tugende mu kapiira, omupiira ogutandika otya? Omupiira nali mu senior 2 nga okugamba nti nasoma senior 1 Wandegi yawo Sembalita Humadia Muslim High School era terina mu bya mizannyo. Naye senior 2 yatuuka nali mbeera ne muzeeyi wange awe Wandegi ya balakiseemu awo yawe Wandegi awo wennyini ku bitaala muzeeyi wange wakolera. Muzeeyi wange bamukuba transfer ate nga sola twavolinga naye gyali akola ki yalaga ne mugamba nze kankole ki kangende kusomera eddala era nengenda esomero e Gomba baliyita Irusaidi. Naye ekyampaliriza okusamba omupiira
ko esomero nagana nali nakagenda kuba nali ngenze kusoma busomi nga omuyizi omulala anakola ki bwana asoma naye ekyandetera okusamba omupiira nti abasambi be baleeta twali tukwanaganya tribe nga yemu nga basajja b'engulu nekinyanguyira okukola ki okukwatagana nabo ng'ate ka talent nkakola ki nkalinamu nena lwaki sikola ki tachi wali ogikuba by then nali nkuba naye kale nga tekindiimu mutima kubanga kyokusamba omupiira tekindiimu kati kochi yaliwo nga mmanyi nabanga mpitawo mu kibiina jatugenda tukole ki tuzowemu amitanga kochi baba nampitawo kutraininga yawo natandikira olugendo lwange 2016 otandika bakuyita kuyesomero okunzija mu kibiina otandika okuba olaba maama bakwadde basale oba wali okubira ku fees naye nga gwogenda nozowa oyo tamu je najoini yake ile somero nageno tani ya mzee wange asasudde naye wenna samba ko oba kochi yanzija mu kibiina okundete no ku school team tandiko traininga nomukulu wese yalabanga nange mutufu nabikanga ngwanidde basale era nangamba itamamawo abaliwo ku timu nga bo obalesewa kati asegamalizo mukulu wese yalabanga nange mutufu nabikanga ngwanidde basale nangamba itamukadde otwogeremu ukani kanitamu ajja otandikira okusomera bwerere era mama nemukubira essimu nemutegeeza era nakoma ku tamu school fees ne gwe bali bamanjayo ne bamujjawo otandise basale yakapiira otandika siniya tutandikira mu namba ki siniya tu nali samba nali nkubako mu 6 nenga nze kale nali saganya okuba baaka naye era ekyo ku kyalo ekyo kwennyini kwaliko omutendesi ngalwa akatimu akamu nga omanyi obutimu bw'abaana abato nga nkubaawo nga nze nyanya okubaawo wakati naye nga ate yayagala nzije muki mu baaka naye olwandetayo tugeze tulina akatimu ketusamba mulimu abasajja bakulu mu kale mpita nga nsikamu emabega nzije nkole ki ndifendi ngenize nga mpuya mu mutima oli wampita nnyiiga bunyiizi toyagala baaka naye nga ate simanyi nti enamba yange gye nina okusamba entuufu nawo nasikamu mu baaka katonda ate nawe yaddala nga ate baaka enyuma nnyo owummulamuko oluusi nga tonnasanga abasajja bakuleteramu ki mupiira era abo natandika okukuba mu center baaka ate nempuya nga gyenamba gye nina okukola ki otandika okuba mu center back ne coach baba yakuteeka mu back awo oli ku ssomero kino ogamba kati mukiika mu pipi pipi mukuba paka ku mutendera ki omutendera ogwo twakomako district omutendera ogwo omwaka ogwo omutendera gwe twakomako district okusomako omanyi tulina ekintu tuba mu ssomero babola n'okusoma bola n'ekitabo era ndowooza tiktok omu ali muzungu awanjulira ali muzungu yakimanyi bola n'okusoma bayawula performance yo mu kusoma kati teddirira mabega ogamba bazazi tebalanga bagamba musajja atandika n'akapiira nayo ebyokusoma nga tulaba nga bivuddeko sijja kulimba bwali nga sinafuna basali performinga bulungi abo nafuna basali mbasi erabidde ekifo kye nakwata saddamu kikwatako era performance yange mu kibiina yakamu kyenyinza okugamba kuba akazowe kaba kazowe ovaayo okooye kaya nawetekamu naawe kiri nti boola biki kyo kimanye ngenda okubuuza olwo boola ku ssomero bakiwulira batya obanga superstar teri musomesa gambako kituufu teri musomesa gambako naye tosobola kuva eri kale nga tokola tusegeoze nti tebajja kukola ki olina okuba nga okola obanze ebimu ku bintu nsiza wantu mbadde mu ssomero obanga ndi boola bikire nga ate ebiseera ebiseera nayisanga omuyizi omulala we yandikoze eki nga seetwalira mu kirimu ndi musambi wa mupiira oba ndi w'amaanyi biki abasambi b'akapiira n'okusoma awo ovaawo odde Gomba okuva egomba okuva era navaawo ogenda kusaza okuba pipi tewatwala mu kikopo kyonna koka
natwala kumutendera guno ogusooka ogwa district ng'oli kusomera ki era eryo lyennyini erya Hillside bakubira akapiira sewo sajja sive yaki ezitoyera ddala pipi twali tumu leero njagala kufuna ku sitole z'abasambi bw'obanga oli musambi ng'omanyi emize gy'abasambi gye bakolanga njagala onkomentingiraawo ndina omusajja omu gwe bayita Herbert Onen akubye ku ssaza amasaza ag'enjawulo era njagala tugende ku sitole aswikinga atya tutandike ova otya mu ssomero otuuka otya ku ssaza for the first time mbaseerabidde omundi gwange gwasika ogenda ku ssaza era nali kwera essomero kati ne bateekayo friendly ekyo ekyalo bakiyita Kifampa essomero kwe lyali gye lisambemu essaza nga lijjaawo essaza nga lyerikyala wane mbaseerabiddemu ebiseera nze yali ne captain ku kyalo ekyo nga gwasiba ekikomo nze captain kati ne tusamba friendly omupiira gwaggwa 4-3 n'essaza kati yali manager w'essaza bamuyita Kabuga Manisuuli nga Mr. Kabuga manyi bulungi n'abasambi abamu nga bamumanyi kuba nali ina academy gyendikawo bagiyita Kampala Junior Team abasinga bagimanyi nga KJT ng'ate ye director waayo ate ye manager w'essaza lya Gomba awo wennyini friendly we yaggwa 4-3 omutindo gwo naguteekawo kyekituufu manager nanga genda oleete ensawo yo tugendewa awo wennyini nnyini nanga genda oleete ensawo yo tugende mu kampu oli mu kitundu nomugamba manager buno budde nyinza obutasobola omupiira gwali gwakazigizigi nga mbeera y'obudde yali mbi tuvuddemu tuddugana mwaka kasuke neetereezemu nja kujja eddi enkya awo we bagambira nti kati jangu tugende owulira otya ekyamazima nawulira essanyu kuba kyekirooto kyange naye njasambirako essaza eryo Gomba ng'ovudde nekwebyo kuba essaza erisinza otwala ebikopo eryo erya Gomba erisinga history mu kikopo ekyo ngaye nange ebbanga linali ndimazeemu nga mpeera njagala ndisambireko era ndiwangulyeko ekikopo bakututte ku ssaza otuukayo atutte ku ssaza ntuukayo bani b'osangayo sangayo abasambi abasinga nali mbamanyi waliko Sentonga Abudala ajja kuba mu center back nga kuliko omusambi bamuyita olwo abasambi bangi waliwo golokipa gwe bali bayita wamanyi aganeerabiddemuko naye nga basambi abasinga nga waliwo Bazizinga Balameka Bazalameka Bamugisha Rogers training y'essaza ogitandika otya jjukira kati wano badde mu ssomero oba badde mu academy ezzowe ddala ezzowe ly'essaza nalyo ddala kuba kati kankubuuliremu musajja bajjanga ku kyalo ne bagamba oyo naakuba kusazaga akuba saza ekituufu najja natuukira mu ssaza kuba ebiseera ebyo byali bya covid nga ttiimu tezikyasamba nga bino byezisamba zo nti basambawo mandaawe biki nga ttiimu zonna zigenda njeru era nga mu myaka egyo mu masaza ga covid bali baagala basambe 16 bokka si bino ebyakatimba olusi 25 olwese reserve kati neŋŋenda enkeera natuukira mu fulendire ekyanyamba era fulendire eyo basambi baaliwo ab'amaanyi era ng'omupiira bakolaki naye kokirampa omukisa naŋŋamba nanondamu efulendire okugikolaki okutandika fulendire eyo naye kyeseerabirako kye bamwyitanga Kokiddeno olwo oli kugomba ndi kugomba lwentuuka olwo nampa omujoozi naŋŋamba guno omujoozi nagunkyusirize mabega naŋŋamba kino kigambo ki nemugamba gomba nagumpa naye saategeerawo kyeyali akolaki kyalategeeza nga kyeyali agezaako otegeeza nti kati obudde onetisa ekintu ekiki ekinene ku mugongo gwange era friend eyo kyeseerabira twagikolaki twagiwangula kuba era twali kwawe nti obulamu bwange butandika okukolaki okukyuka ate n'abakoci abaaliwo
banjagala era ne bampa omukisa yadde sasobola kumakinga final squad yali egenda enjeru ne banjagala kuba nabeerawo yali gwe mulundi gwe ogusookeredde ddala kuba kusaza naye ogwo mwaka tewasobola kuba ku line up. Owulira otya olwo tebakusomye ku line up ezzo wobadde olikuba kampo ogibaddemu ebyaddala ng'omusambi w'omupiira towulira bulungi eze tiimu waliwo abasambi 4 baataaga abasambi 2 oshege kwa 2 notakola kino tafumbirako towulira bulungi naye nze nga nze naddawo nentuulamu saawulira bulungi wali eri naye onaddawo bali nentuulamu ekituufu nakkiriza nti abaliwo bakola ki bansingako kuba nali nkyali mutoomu kisookera ddala covid mwe bakutemedde obulamu obwo kati bwenjagala onene kuba omuntu wakulabe yagamba sajja abo nabo omanyi bino ebintu birimu ne waliwo ebintu byebagamba nti kocha ayinamu abaana n'ebyana tewakiwuliramu n'ogamba naye musajja ono gwe batadde ku sikoodi ono ekituufu omusajja gwe batadde ku sikoodi ono mbadde kyakuba nkikuba naye simanyi lwaki ekituufu ebyo bibaawo naye basaide season eyo waliwo abasambi ba center back abasambi abasamba wensamba waliwo Sentonga Abdala nga yali captain nga ono ne back omulala bamwita Kiryowa George nga waliwo n'omulala bamwita Gift Fred nga mutuufu bakola ki baali bansingako kyenyinza okugamba era nakkiriza muli nti kadde kange kajja kukola ki kajja kutuuka essaza likuba lyagenda wala essaza eryo lyatwala ekikopo datya okomawo then nkomawo mwaka oguddako mu nkambi y'emu baddamu babayita awo entandikira okusamba amasaza ogwo mwaka 2021 bakuyise oddamu okuba bakuteeka ku etandika bakuwa omujozi olina kocha ani olwo waliwo kochi Ibrahim Kirya ne kochi Leo Sekamatereo bakuwamu omukisa gwe gutandika mbasi ya video tugenda enjeru nga tubula week emu nafunamu injali bankoona nyende negumba nelikola ki nelikyuka my god nga sobola kusambira omupiira nga nze mpulya muli nkola ki nga sala mukisa oguddemu gunfiirwe nga nze mpulya nja kukola ki nenga ojja kusamba kusobola era gemu eyasooka saasamba n'okwambala saayambala abaana nansamba ezaali zonna zasembayo injury time naye nga gwowulira ogusobola era nze mpulya yanjagala ng'olabira ddala abagamba nti tokukuba guno abeera nange muli neewulira so agenda mu yakutomera omupiira nga ntyayo naye nga nze mpulya sagala ate baddemu bakole ki nga mpulya sagala mukisa guddemu gunfiirwe gemu esooka ogireka togikuba era nali eri waggulu ne bamaneja nga ntudde mu stands nakyenjagala okubuuza bagamba kusazaawo jigijigijigijigiji ofuna injari togamba sajja bayinza babwa oba abasabi kiro wenkyogera noza mukitegeera asajja bayinza obba bakola bino ebintu bino ebyaddala mu kaseera ako ebintu bino nasobola kulowooza gemazima waza alina okukiriza nti omuntu yenna obudde bwonna asobola okukola ki okulwala yesi nalwalya mukadde kabi nenze nalina okukkiriza nti omuntu obudde bwonna bwonna asobola okukola ki okulwala naye eyo gemu yasooka bagitukuba embaseera bideyo ey'enjeru then yaddako naye siwulya bulungi naye nga nze mpulya omupiira manager nange abeera set era omupiira oguddayo omukakasi otya omugaga kati manager nze njagala kiyingira yadde nina enjale naye njagala kiyingira ngukube era ddala ne manager ye nga ye omuntu yali yantegeera nga nze omusambi era yasobola okuŋŋaana nga abeera set omupiira oguddako ogenda kukola ki genda kusamba n'okusamba onene olina injale sajja bakakasi otya nti ogenda yimirira mu bbaaka yaabo oteekeko era mukama n'atuyamba ne tuguwangula 3-1 mwali musambani batusamba Kabula wagula gwakusaba bagutukubye 2-0 netuwangula ogwo 3-1 tukuba Kabula
olwo mugusa essaza muli kuba paka ku mutendera ki tetwava mu kibinja my god wali twasamba ogwo gwakabula nga tuzaako batusamba Buluuli ne tumukulembera abanoza wali wasigaire dakiika ng'emu n'atukuba ikolayiza ozayo gemu yasinga otujjamu ya Buluuli kuba singa twagiwangula eri esembayo ne bantu be twandikoze eki omupiira gw'okunjeru guno gwe mwasambanga nga mwenna musisinkanaawo ne guno ogw'okutambula puresha esingawo singa gwakutambula kati ebintu by'okutambula bino bagamba mbu sibikakasa naye kati gwe ng'oli musa imbu mutuuka eyo nga basajja bawayalinze obuntu bwabe mu ggoolo omugukuba gwe tegukuba mpagi ne gukomawo ogutomera oti ne gusigala awo bituufu amayi bituufu ababikola bandi babikola ababikola bandi babikola naye nga essaza lya Omanda awo lya puresha nnyo okusinga gali amasaza g'enjeru kuba omuwagizi babeerawo nga bakola ki ekitaali njeru tebaali tebakkirizayo baki bawagizi ng'oli ng'asamba gino emipiira gya bulijjo naye ng'ate oli kusamba amasaza naye guno bakututte bakkubye okomawo n'abawagizi enduulu yennyini mu kisaawe biki awe gubeerako puresha okusinga ogwaki kuli ebyo 21 temuva mu kibinja tetwava oli kugomba 22 era nenzira kugomba olwo okisiba ekikomo saasiba kikomo yali kapiteeni bali bamuyita Ssegonja Angelo nga ekikomo yali kapiteeni ne Bulancha Mulamba ono Wakiso Giants okubye essaza 221 sinaba kujja ku 223 221 tofunamu ttiimu ya super zijjawo 222 saafuna mukisa kafuna mukisa wa ttiimu ya Super League yonna 223 okomawo kugomba 223 nenkomawo era eggomba mugukuba tukuba paka ku final eyo fina ya Bulemeezi njagala kutumirako bamulya nnaka kijja kwerabira eyo fina eyo nali mpagirira sayidi eyo kuba ab'ennakase kinyongere batumirako fina mugituukako muvudde mu kibinja puresha nnene tuuka Namboole bagukuba wali wankulukuko bagukuba bagutukuba kyekituufu naye nga omanyi omupiira kuba okusinza squad yetulina twalina abasambi abaki abalungi nga ogeraganya musambi ku musambi nga Bulemeezi tugikolaki tugiseeko naye nga omanyi omupiira nti ebintu bijja nebikolaki Bulemeezi yetukuba omupiira Ombasade yateba gol mu dakika yali 79 oli mu baaka oli mu baaka y'abasajja bakuba ekkene owulira otya kwakati that is ekyo kyo kimanyi mu kapiira bamala ogukubamu n'ogamba kati tugenda gattamaata mugwamu maanyi guyingira ey'ekyenda ogamba nno kati no wano byamazima obwali gwakatandika twafuna emikisa nga miyitirivu era fe abasinga okukola ki okufuna emikisa naye netulema okukola ki gikozesa kyakibeera mu dressing room kati kanfune wano ku dressing room half time ewedde tuli kufe abantu tebatera bifuna bino ebintu mpira kasita goggwa abasambi badde eri omusajja alaba akapiira ye wafuna asituka n'agenda n'afuka n'akomawo n'alinda obeera mu kasenge wali nga kocha agamba ki ebyadda kwa twawumula first half gwali gukyali 0-0 era nga fe abasinga okukola ki okunyigiza naye nga goolo yo yekyakoze eki eganye ekyagaye naye nga tutuukawo buli kadde mu box naye nga goolo yo ekyakoze eki kati nga naffe mutuufu twayada goolo tugenda gikola ki kusinza twali tunyigiriza Bulemeezi twala goolo tugenda gikola ki naye nga omanyi nti olunaku terwali lwaffe era Bulemeezi nejja netukuba mu 79 eggoolo tuginoonya nekola ki nebula era omupiira gwali gusambibwawo
ekikane ziggwale fine ayongeramu ngawo manyi wano tabasabye abera mudde kutwaliriza budde balwala nosooka nkwatako mu kiwata esooka nkwatako mu kiwato kuba nze kuba kapiteni waffe bamwita Tugonza Tony kolo teyasobola kusamba mupiira yalina kaadi mpitirivu fina jeruzi admisinze era nze kolo nze yali kapiteni weyo final bakikuwadde ebigambo ebiri ku kisaawo olwo n'ebigambo byali bingi kituufu kuba nakwata mu kiwata nga dakika ziggwayo ne ngamba bannaye mukama anadda mukama mulyaza amaanyi ge mazima ekikomo ky'abasajja kiina bakulembedde kikaziggwayo lefali yayongeddemu sambi balwala obudde olowooza ki olowooza kuba ewaka olowooza ku maama ekituufu kiri nti nalowooza bingi nga wagaya ne maama yennyini yaliwo baganda bange bonna nga webali bazze kola ki bazze kubeera bajulizi bazze kulaba mutabani bazze kulaba muganda waabwe mutabani waabwe my god ne sasobola kikola kisaso aba asanyuka olwo olunaku baserabidde olunaku lwena kasoko kaba mu bulamu bwange mazima defali ayita final whistle okwata mu kiwato kwata mu kiwato nagwa bugwe wansawo nga mpulira nasanyaladde nga sikyasobola yimirira era naddamu okutegeera obulungi nkeera abakyala kino kyenjogerako temuyinza kitegeera bakuba omupiira nga togusamba naye ng'obadde oguwagira omusajja neyimbamu omugwa ne yeetuga saza bakitutte ekikopo bulemeza akitutte obadde osiba ekikomo kyabwe okukomawo obukomi amazima gali nti omupiira gwantama omwaka akaseera era n'ebintu byenalina nti yanoza mupiira era nabigaba nembiwa abasajja bange byonna ebiki emijoozi biki nembigaba nga mpula omupiira gukoze eki gukutamye olabira ddala kuba ekyamaza naye njagakola ki kutwalako kikopo nga njaga kitwalirako essaza ebyo nawe omanyi nti essaza obaka bwe nali mpangaalidde biki nga te byegomba dikola ki bakugurumiza bakulabyeko kuva wali nga negomba okwambalako omujoozi gwayo era nditwalireko ekikopo naye nekisobola ekyamazima nawulira bubi nnyo nawulira obyali nawulira era twali ku kisaawo awo amaziga gampitamu ne bannanga abamu omupiira gwali gunfulumiza ku ziga gwegu kampu yessaza eno eba etya kampu eno eba etya eyessaza mu ngeri etyowa bakuyise embeera kale ebiseera ebisinga amasaza aba abasambi tuba tukola ki tuba twemanyi era osanga omusambi gundi nga mulabako egindi oluusi nga tukola ki tube tuwangaala ffenna onene njagala kubuuza waliwo wemutuuka mu kampu abantu babayise kuva mu bifo ebyenjawulo mwenna babatadde abantu wamu abantu balina emize egy'enjawulo mubaamu bangalo shinigadi mbadde nginoonya teyabuze esigazaako emu anayagala okunze ejja kulayinya mulimu bano bonna babaamu muwangala muta nabo kituufu kiri nti ebyo nayo n'ebiseera ebisinga bikola ki bibaamu ngalo byonna nga bwobyogedde naye oluusi abantu abamu bakola ki omanya nti gundi bawaawano babiki wabanga kyasobola okukola tujje tuwangula omupiira omuntu okola ki omuleka nakola ebintu bye nga byebisoba bakola ki bawanguza kuba tubeerako kampu ezimu zetubeeramu kochi najja nayagala omuntu akole kyawulira nti kisobomukola kisobomuyamba owangula omupiira owebyo nogera nokola ebintu byo naye nga wamanyi bigenda tukola ki kutuyamba kuba omuntu asobola abeera nga wano ewamuwa amaanyi omukola ki omugaana okola ebintu ebyakola kati ova otya kugomba kati awo wenjagala ofuna otya ani akutuukirira akuleetera ddiiru agamba kati omanyi onene ogenda va kugomba oba wawulira ku time nti
fina bagitutte n'ogamba naye kati Gomba kanjite. Ebyaddala de Gomba nali njagala kye kituufu. Ngabanga njawo gisamya kuba mutuufu musambi oba asambidde Gomba asambidde Mawokota abawanjawulo mu kusinga ku basambi basambidde Kochi biki. Nga saza nkyali akuba saza de na lina history mu kikopo ekyo. Nakaseera kali katuse ne ngamba timu ke tugitusizawo ku final kanjikole eki atenze bise bisinga saagala nnyo kubeera wantu nga bakoze eki amaze owuli olusi ku ssanyu mwena wakomala tumaze gitusa ku final de Gomba ekibya kyayo si kyakutuuka butuusi ku final. Yes. Kiba kyakutwala kikopo gamba kankole eki nebbanga mbaddewo ddene kankole eki ebbanga lyali ddene ebigambo wano ngo bamaze obbakuba kyali kitya egambe byali bingi kyekituufu naye nze mu kusalawo kwange nagamba ebbanga lyembadde wano ddene kankole eki kankyuseemu olwogera ekyo kigenda okugira okyuse essaza nga waliwo akutuukiridde waaliwo abaali bantu waliwo amasimu agaalinga gankubirwa masaza galinga ameka okutuuka ogambe nti kati kanonde buddo zagalinga 3-4 amasaza pepa wakono oba ne agent wo amulina nabyekolerako nze nganze omuntu nogamba bakuteerawo ebintu no weighing out nga era ndabyaddera nga nakola ki kale mu close ezo zimubeera mulina basinga kufaringa ki besides money kuba sente ziyinza obbanga weeziri naye oyinza okusaba ebintu ebiralalala babikuwa kusaza nti ogamba nti kati sente zino nzaagala naye mujja kumpeerangako nakino nakino njagala onsigire ekifaananyi kuzina ebintu byetuwulira ebiri olina ekintu kyoteekawo n'ogamba kati nze nga onen mujja kumpa omutemwa bwe guti bwe naaba nkubye egeemu naye kale we naaba tukubye egeemu bweti nze njagalayo kino bwekiti ne bwekiti tugenda mu ebyo kale omusambi yenna aba agenda kusaza oba musayininga biba kibayeto basayina onufi sente zibamwako ng'agenda teekako omukono ku ndagaano naye niwabeerawo nebina eno nti omusambi maachi alina gikubira sente bweziti yosegi mugundi mu kibinja then ne ku knockout buli mutendera gwogenderako kubaako omutemwa ogwenjawulo nti tiimu tugikubye tugijja mu kibinja kiri bwe kiti kikyukamu etutuuka ku knockout tutuuka ku kwota kikyukamu otuuka ku semi kikyukamu otuuka ku final era nga kikyukamu nawe wakubako mwasamba ku mupiira abawagizi bokka bokka nga essaza lyo nga management tinaba kwocha naye nga baba abawagizi bakwocheza nana sajja tukiwe sente zaffe kikuba baaka kyamazima kyantuuseeko era ne Gomba kyantuukako kale ebisinga masaza buli abawagizi mbawini abawagizi basanyuka nnyo ne bakola oba oluusi omuntu nakola gyatakola kyatasuubira nti asobola n'okukikola otuuka ova ku Gomba olonda Buddu owulira otya kati ovudde ku ttiimu gy'obadde owangaliddeko ebbanga eddene ogenda ku Buddu bani be watuukirira n'ogala naye tatemanyi kooki Gomba njitadde kangezeeko ewalala sina gwe natuukira ne mugamba nti oba ttiimu njitadde biki biki wabula nze nagamba bugambi nti nze ngenda kukola ki ebbanga lyembaddewo ddene ngenda nayogerako n'omukyalo omu namawulire wayo ttimba muyita Lesite Mbatidde namugema nemugamba kuba naye azaalibwa eyo Gomba nemugamba kyamazima ttiimu ngisaabinzeeko yali sisodde gitwalira kikopo kye nali njala gitwalira naye akaseera mpoya njala kukola ki kutambulamu kukyusa kuba abantu bamanyiziza amaaso kantambulemmukko amawulire ago abantu gabalekawa nti abadde mu kisenge kyammwe nno agenda tambula wabiwulirako ene walala amawulire tegabayisa bulungi era abawagizi bange abamu
kyabayisa mububi naye ate baatuka ne bakisegera ne bagamba atumuleka akola eki tukatuwagire gy'alaga tuwagire muntu mbamu omukale nga ye tayagala oluusi Buddu naga akampagire musajja wange olw'okuba asambidde ki Buddu. Kanyongere okutumirako ku mwami gwe bayita Hashim man oyo yindowooza bamusala bati musayi guvaamu oneeni gukulukuta oneeni namulaba ennamboole nga kampu watudde wonna amasaati galiko oneeni jaza 21 otuuka ku Buddu saza pya abatendesi bapya bakumanyi gyali litya ddyo oyinza digeriganya tala ne Gomba kituufu ntuuka e Buddu era nga omanyi owantu nga wakagendayo oluusi ekintu kiyinza okulema okuyingiramu ng'obudde bukyali oba kale kiyite ntya ekitundu nga kipya tosobola kukola ki Buddu ogijoyininga 23 24 guno 24 guno gwennyini wogendera mu nkambi yaabwe ngendera e Buddu kitwala bbanga ki kyakutwalira bbanga kikale okufiitinga muno ogamba tikati sisitimu ya Buddu kuba kati already ogenda tiimu mpya erina sisitimu yaayo tuwafunamuko okukyaliza gamba nno gwe nsamba naye center back biri wange 3 wange mukwatagana mutya yadda lwasooka ntufuna akaseera akazibu noza mipiira ndozanga first round yonna empiira ng'etaano nawe manyi nti esaza abasambi abasinga bamuvudde wanjawulo yesi musobola okuba nti mwemanyi nti ddero nkumanyi nali sambyeko naawe e Kampala naye waliwo embeera weetuga nga mulina okwetegeera ate nnyo okusingako awo nga tuneetegeera kusingako awo kuba abasambi abasinga twali tuvudde mu masaza ga njawulo era first round eyo yatuyisa si bulungi kyekituufu challenge zali nnyingi ali mpitirivu naye gye twakoma okusana tugenda nga twetegeera twava mu kibinja ate netwetegeerera ddala awo ng'ekibinja kinatera okuggwako amawulire gano gasinga okujja abantu kumiramwa owulira erinnya lyo nga munnamawulire alyogeddeko liyita ku mpewo disoundinga nnyo n'ogamba naye kati nze wano wendi mwana teri kye muŋŋambayo okikola otya n'ogamba nti kati erinnya ndiwulidde lituuse ne ku mpewo gye mbadde simanyi nti bammanyi naye kati banjogerako atuuka mu Buddu sajja nga bakuba Buddu mwewa musajja ayemerera emabega mu kisenge omusajja oyo mweraliikirire banaye mweraliikirire mu nkambi babakkiriza okuwulira ku bintu ebyo ng'oli mu nkambi nagane oneeni sajja nno bali eri bali mugamba tibakweraliikirire kituufu kiri nti bwe twava mu kibinja tugenda ku knockout kale ekyamazima nsambi oba mbadde nsambi emipiira kumpi gyonna ku game Buddu gemu zonna ozikubye nsambi kumpi buli mupiira okuva mu kibinja mbaddewo mu buli mbeera yonna nga eswagolinga ne musanyu yonna mbaddewo naye ekyamazima nze nganze nayadde mutuufu naye n'ekyoto kyange kyakuwangula ku kikopo kyaki kyasaza era Mukama nannyambala ekituukirira guno omwaka naye nga byonna byonna badde musajja mukozi ate omusajja omuwulize kuba sana naye siri mukozi ate nga siri muwulize ne bakoki tebandimpadde mukisa gonna gonna gwe bazze bakola ki tebakuwa tebampa gemu zino zewakuba ku Buddu gemu ki aliokanoga naye annange eno gemu tugiwangudde naye kubadde kubonaabona mupiira kigojjukira noga kale nogiba ebiri naye olinamu gemu gyogamba naye bannange eno yo gemu kubadde kuwona gemu ziringa 2 waba yekyaddondo nga tuli ku semifinals ewankulukuku waba tutebagondoza mudaki kuba zalinga kuba zali ziweze 10 sijjukira bulungi ale goal ateba goal mutuufu nga ndaba mutuufu kyaddondo tujja mu mpaka nedda ekisoboka era abasambi nga ffe nga ffe ne twekumaakumaawo
kama natuyamba ate netugujjayo 3 emu ebikola ezinze okuba eyokubiri olidize omujje kuwunda mukube eyokusatu n'ogwewaabwe bali twali eri gayaza komuzidaleni eri twakulembera 2 mu dakiika 19 ne batukuba konso ne batukuba neyikolaiza sajja batulumba gompira nozo gwakasinga okumpa obuzibu esizoni eno batulumba nga mulinga gaba kutemu ndeko batulumba era mukama gwagwatira okuggwa tujja tufuna penalty Kyaddondo egikolaki egamba penalty teriyo nga mpira gy'amasaza abawagizi bajja mu kisaawe aga penalty teriyo bajja mu kisaawe mugamba naffe no tunyina ogikuba naye nga mbutuufu omusajja mpira yakolaki ne abasajja batulumba omupiira gukyasinga okumpa obuzibu esizoni eyo ewedde gye twaliddeko ekikopo omupiira gwa Kyaddondo egayaza kuba ali etonnye kasaawe kafunda sajja bwatundwa okulembera 2 butugatta nga ffe abawona n'okuwona nga owulira abasajja basomba abasajja batusombera omupiira era tegwaggwa ne bagaana penalty twakomaawo era bagenda omusango bakutwala mu kakiiko nga bakatuwa obubonero kuba penalty mutuufu omusajja omupiira gwakolaki agwamukuba omukono ne bagaana penalty singa bagikkiriza tomanya penalty olunaku lusobola okujja penalty nekolaki negaana kuba ne bagikwata obone netubugabana ne bakigaana awo wenjagala n'okusinziira gemu z'okubye ku masaza kale ag'enjawulo saza gabamuko kale sagala ngambe nti buvuyo bituukawo waliwo abantu kuba ne mu super abantu abawagizi basiiwuuka empisa challenge a moment giwafuna ku Kyaddondo wali ogifunyeko abantu awalala ne Gomba nosambidde Gomba ne mutuuka eyo omupiira ne gugaana okuggwa Gomba saji tetwakituukako ekyo nzijukiza we nali ew'obulenzi ndaba akapiira nga Murusa ebiseera ebyo eri ku foomu yeguddeko ne katikamu ku final ya district Murusa ne bajjukuba 2 ale omupiira ne gugaana okuggwa ne bakomawo ne bagutandikira mu koona gye gwali abawagizi benakaseke bannange Kyaddondo bagana penalty Kyaddondo gundi Kyaddondo ne Buddu balina ndoozi embiranye zaabwe kali Kyaddondo bemanyi ekolaki esobola Buddu ebiseera ebisinga babbanzi be nawe te muntu ayinza kukuba mirundi sizoni emu nakusanga mirundi nakukubako 3 gonooza nti akubbye bubbyo omuntu aba akolaki aba akusobola senga giba giggwa mali naye twamukuba emirundi 3 netukolamu amaliri gagumu ye kyatakkiriza amanyi buli wasamba kuba naye yajja waffe twamukuba penalty yajja ku Sport Sale n'ekitove Masaka twamukuba Bakasale kati guno otwafuna penalty yawona okugwa ne bagigaana ne bagala Buddu etukolaki etubba bubbi eno bali bagala bafiirako bufiisi ono gwendi naye champion Masaza 2024 njagala kati kumubuuza okuba semi ogenda kufina wano wemala okuba semi baba wamu ku break bagamba kati tugenda kwetegekera fina musoke mugendeke waka oba musigala mu nkambi break bayinza gibaweeramu nomumaze ekibinja mugenda ku kwota ate nawo baba wamu just week emu noze tebaba nti mugende mulabamu eyo week akakiiko kongako kateka weeks 2 okutuuka ku kwota mwena okolaki naye ate babagaye nti mugende muwummule kiba kitegeeza okuva mwena kweteekateeka ate bulungi tolinako otuuka nova ku mulamwa agana naye akapiira ne mubyeko banaye ne mbisamba naye kangendeko ko awantu oba mu bbaala babisi webale nnyo kituufu the moments ziba lugeze muwangudde era abakoca abamu bamanyi okugamba abasambi era mbataddemu akawungezi k'olwaleero naye nkyamba yeetaaga mwonna nga mukoze eki totolokangako mu nkambi sijja kiyita nti kutoloka kubanze ebbanga balembadde mu Masaza bakoca ebiseera ebisinga bibadde bakolaki
oluusi nagamba mbaddemu kino ekiro ky'olwaleero naye enkya mwenna ku makya mbeetaaga muki mu training naye nga balese akawungeezi. Enkambi mulimu basajja bo nga bo obamanyi bo bagitolokamu eva ogana sajja kyange ekyo kyo nkimanyi leero ekyo tekiriiwo batwagala kusula mu nkambi naye leero tekiriiwo kyo nkimanyi. Ebyo mutuufu bisobola tubulamu ffe ng'abavubuka basambi kubanga abasambi era abantu babaawo naye kimanyi nti ye gemu olugwa alina okola ki okutambulamu. Omuyimbi omu gwe bayita Victor Kamenyo alina akayimba akagamba obuzibu bwava ku nduulu. Enduulu eno ku kisaawe nga bakuyita erinnya onene ate nga owulira omwana aliyita aliswitiza tebikujja ku geemu n'ogana ddaki mwana kyona ali mu kompita. Ekituufu kiri nti eyo nayo nabusobola okubaawo bano mpita erinnya bano nswitiza biki naye nze nkimanya kaba kantu nyo mbasagala ate kanzijje kuki kumulamwa kanzijje ku mulamwa era sibabeera awo naye nkibeerako mbu nswitiza biki birowooza nga bigende gyoli kuba nze nkimanya abaana abawala abasinga akwagala oluusi oshayininga naye oba toshayininga batakola ki abatakuliikomulala shayininga ogera ku makya n'ofuna injale ate kyasobola oba owedde bawala batonye bojosanga abadde naawe mu mbeera yonna embi oba mbadde mu mbeera ennungi mugenda mu mbeera embi n'agigumira era ajafuna omulala akola ki ashayininga. Kale ebyo naye mbiteeka mu bwongo bwange omuwala sitayinza kuddawo n'antwalira nnyo obudde bwange oyo simamu musanze ku kisaawa nswitiza. Fina omala ojjukuba oba muli mu kisaawe osaba kuba kati olabira ddala ogituuseeko olina buddu gomba kyagaana guno zina mindset egamba nti tugukuba tuguwangula. Ebyaddala kyaggwe ye nga lyeseza litwepikidde naye nga omanyi nti buddu okigeraganya ne kyaggwe era buddu esigala eri wala nnyo okusinga ku ki kyaggwe. Ngaali nange omusambi nga ze nkiyinamu muli ne nga mbutuufu kyaggwe wetukubuzinga fayina omupiira guyinza okuntanga kuba mba olwo mba nduuzize fayina 2 ez'omuddiringano kituufu kuba waliwo mikwano gyange awo kuba buddu mbadde siriwo nzeka nga twava eggomba twali tuliwo nga 3 oba 4 twegeyageyamu awo ne bagana naye mutuufu batukuba fayina tujja kuba tulabise si buki si bulungi batukuba eri yaggwa naye no bagitukube bajja gambamu abaliko bajja n'ebiseera ku ttiimu z'abantu mwabaliko obuzibu. Nina mukwano gwange abamuyita Kayongo Maiko emuyita olwali tuswana wamu awo kumpi omusambi kale gwensinga ambeera okumpi awo buli wamu batuliwa omugana ne mutuufu batukuba omupiira tujja kuba tukoze eki ebiseera bikatukole nnyo oseyiira abantu tubajje tetubawa byakwogera tubawa ebyokwogera naye nga bya buwanguzi webali nnyo era mukama siyinza kulimba ntuusa mba fayino naye bakasandaza ng'emu ey'ekawungeezi ssaawa emu ekawungeezi nga kampumule bulungi era ne bakasaawa naye nasaba ndooza ekiro ekyo nga n'okusiiba wasiiba saasiiba kye kituufu naye nasaba ku makyawo wonna nga nsaba era wonna nga tuyinga ekisaawe nga nsaba nga mukama nnyamba ono olunaku pangule ekikopo pangulye buddu ekikopo nange ne wangula ekikopo ekisooka ky'amasaza era mukama nannyamba waliwo omusambi amuyita Walaga Mike ye ng'agamba buddu nja gikola ki manya kikyaggwe nja giteeba omutuyambe mukole ki muzibire omupiira era mukama n'atuyamba mu dakika 23 netufuna eggoolo era mukama n'atuyamba netugikuuma eggoolo yaffe paka dakika bwe zaggwako 9 refari zayongeddewo 6 ne ziggwayo mutuufu dakika refari we yafuwa final whistle eyo banange badduka eriyo nga basanyu nenze nagwa bugwi wansi awo nga ndaba sikikola ki tokikkiriza sikikkiriza nabasangayo obusanzi gye baali basanyukira nenze nga mbadde nkyali awo nga sibina bitegeera obanga nebaza n'okwebaza Katonda kyantuusizaawo moment eba yanjawulo naye bafuwa final whistle bati n'ogwa
okusituka wano obwongo buddukirawa mutuufu nasituka kuba omanyize mba ngenda mu kisaawe ebiseera ebisiiva oba nekimbezeza nti oba mbadde mpafominga ebiseera ebisinga bulungi ebirowoozo byange bimbeera nnyo abantu abanfolowinga bagenda wulira batya oba bagenda laba batya oba ngenda baweereza ki abantu abaninza okundaba ki kye ngenda ovaamu naawe ngenda basanyusa oba ngenda kukola ate biki kaye kyokka kimpa amaanyi nenzija ku kisaawe ng'amaanyi nina mangi anjala kuwa abantu bange essanyu ate nga ne mukadde wange yali azze naye nga mama agende era nga bankubye mulundi ogwokulala tosobola kyekkiriza kirowoozo yange namala okumaliriza bwenti nga nvuddeawo wansi nenzijukirawo maama nengamba kati mutima nengamba kati obudde buno muki onna waali musanyufu buli muntu yazze kale okundaba muki musanyufu bamala obbatikkira bakuwa omudaali manyi bano abaami ba kabaka abakwata kabaka mu ngalo be bano bamala okutikkira wali bakuwadde ebibyo byonna ki ekiba kiddako saza ekikopo kizze kiri waka okirina CV yeyongedde tebatandika byonna babina otutuuka olw'ensonga mu kapiira abantu baagala nnyo omuntu akola ki era kyesijja kukulimba era n'empewo ezimu ze natwako nga sisuubira nti nali nsobola zikola ki situukako ge mazima era buno obuwanguzi bulina ebintu ebinene nnyo ebikutuusizaako bye nali sisuubira oba oli awo ogenda okuwulira wewulira ku lediyo gundi TV boogera ku ggwe supa togitunuulidde supa njitunuulidde naye akaseera bwe kanaatuuka nja kukola ki kuba emikisa mbadde ngifunyeeko akaseera bwe kanaatuuka akatuufu era amasanyalaze nja gakola ki nja geesonyiwa naye okusinziira obudde buno tokyali ku buddo kati wano wendi ngenze mu tekiniko takitiko gwandaba nine champion w'essaza 2024 Onen Herbert buno obudde tuli ku buddo kyesigenda kukulimba buno obudde era kuba sigamba oba kale sizoni yatandise endala biki oba buno obudde era mba kyabalwanga omusambi waki wa buddo kituufu naye ng'obadde era simanyi nteekateeka ya mukama naye mukama yasinga okumanya era mukama yamanya oba naddayo oba sikikola eki taddeyo siddeyo naye nga ze kituufu sikikola ki baami ki oba bantu ki bosinga okwebaza noganya mwana sajja bo ku buddo mwebale kumbeererawo mwebale buli kimu abantu besinga okwebaza okusaza ebyo ebya buddo singa okwebaza yabadde edi kooki waayo kooki Simon Dunga oba gwe bayita Ddungu singa ddala okwebaza omukisa gwe yampa okuneesiga geemu ku geemu abasambi babeera bangi naye mwebaza nti mwebazaamu ak'ensusso ye ne batendesi banne omukisa gwe bampa tebakulabamu ekyenjawulo kubanga nalabikira geemu ku geemu kyonna omusajja okubanga akuba geemu ku geemu paka wali gye biggwera kiba kyanjawulo aye nenkuba geemu ku geemu nemalako sizoni yonna nga sifunyeko kaadi yonna oba yakyenvu ekisajja nga kirina empisa kino kyakitakufuzisa kaadi omusajja ayinza okukuteekaawo nga nogana sooka oggyeko wano katono nnyo tulabe ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga nze era lwa tulina ziyita mpisa ebiseera ebisinga setabako okuba sizoni namba nomalako nga tofunye kaadi yonna nga tosambye kumpi buli mupiira kiba kyanjawulo oluusi nenyimirirayo ku kisaawe ebiseera ebisinga weoyimirira obubi era kiba kikwetagisa okukola fawu buli mbeera yonna olwaba nga toyimirira bulungi kiba kikwetagisa okukola fawu njagala kubuuza
nga tugezaako okumaliriza embeera y'omusambi n'obulamu bwa bulijjo omusambi abanga ngambe muyimbi bayinza okuba bali mu ttulu bwetu basanyusa kuba okusamba omupiira guno ng'osanyusa omuntu ebitonde bino ebirala ebitali ku saidi yaffe ebitonde ebikyala obyewaza otya olinayo maama gundi wake n'ogamba maama gundi yawobeza ettooke wemba nvudde muzowe sooko zino yazooza ekituufu kiri nti ekyo tolina ng'egyosa obanga oli muntu tolina ng'egyosa kikola ki kukyewalamu naye nga ggwe omuntu tolina ate kikola kisussa era nze mba ngenda mu mipiira oba ngenda mu geemu weze masaza biki toyinza kunsangako mu mbeera bwezityo toyinza kunsangako kuba mmanya kino kyakadde naye nga kasooka maliriza omupiira omukyala nja kukola ki nja kumulaba era siyinza va kumulamu nti naye omupiira enkya ate ngende mbeere mu bakyala ngende mbeere mu bbaala so akikola naye omusajja wange Dante Kule tobimunyumiza oba enkya ina fayino ye agenda n'abitigguka era womulagirira ekikwate erinatete ku best hotel oyinza omusanga eyo kiro kyonna finagiraba nkeera era byebimu ndowooza kubindeetedde obanga nsamba emipiira gyonna oba oluusi nga siwalalwala mwento ebakala embadde sigenda nti mu bbaala biki sigamba oluusi mba njagala naye nteeberezaamu ng'ebirubiba byange bisinga kuki kwebyo nenga kasooke nkola ki kasooke mbimalirize bw'oba ki bw'osobola okumpeera omuvubuka aliyo ng'ali ayagala osamba akapiira atuukeko ku ddala ly'oliko bantu bangi abeegomba okubeera ku ssaza abantu bangi abaagala okugenda ku supa naye kikyosobola omugamba n'ogamba nti kati mvubuka munnange kyensobola okugamba obulamu bwempiseemu weebuti ne weebuti naye entanda gyenyinza osibira abavubuka bannange oba omuvubuka yenna ayagala okusamba omupiira nze ebimu ku bintuusizza wano sigamba oluusi omupiira oba ngumanyi nnyo biki wabula zibadde empisa ne bw'ogenda ku kyalo gye nnakulira nga kuva ddala nga nkyali mwana muto era omuntu anjogerako kimbibi naga musajja ono ndi omusajja wa mpisa bukozi na bugumiikiriza mpisa bukozi na bugumiikiriza musambi yenna ayagala osamba omupiira essaza lya Buddu kwe tuli mbadde njogera ne champion Onen era kati kikopo engabo bwe bagirina gwoba ginoonye bo ng'aba Buddu be bali nayo naye olunaku olwaleero mbadde njagala nkwemu ku fix y'akapiira giwulire manye abasambi bano mubabuusa amaaso tebabawa budde naye ate nga mukola omulimu eggwanga olitunuulidde national team bwe kinaaba kize inshallah naye nga mu birowoozo bwe bikiri ekituufu kiri nti omusambi yenna omupiira teri musambi atayagala kusambirako ggwanga lye era kye kimu ku birooto byange ate nga nze ekimanyi era bijja kukola ki jatuukirira yakikola nnyo nakadde omwami omu yagamba Spider MC omuvubuka yonna wonna wooli kaba kadde kasita akaddeko katuuka oba ojja kushayininga pakala asobola kugaana akaddeko katuusa kale kibadde kyakabi nnyo okubeera naye mukama wange champion saza bamuta Onen Herbert naye badde ku Brown Skin Events YouTube channel tugamba osharinge okomentinge osubscribinge toyinako gutumidde okutumira bo nina bangi kyekituufu era nga mwabo soka okutumirako omwami Ashimuweya oyo ono omusajja wange nnyo awo okiwulira era n'obufaananyi bwammwe buli obwe
omukyalo omusajja wange ashimwa twakulaba yakugaya naye eno omusajja gwolaba pangadde naye noza okuba 26 era alinga muganda wange oyo era just twabukanyawo mu kkala naye omusajja alinga muganda wange saalinga mwawukanira ddala mu bintu bingi kala bintu by'abakyala omuntu w'abakyala nnyo ekyokulala mutumuyako omwami Kokirangwa musajja bangi bamubuusa amaaso n'omusajja abaddewo nnyo kubanga ndiko kyendi obudde buno era mwami Kirangwa nkutumiddeko nnyo era Mukama akumpe byonna by'osinga okwagala. Amiina. Neneebaza mukulu kuludero omukisa gompadde ate nga nange nnyongera okwebaza omwange omukisa gompadde sajja gemu bazikuba babulaabula naye atufunedde akade n'agamba kajje tubeereko naye webale nnyo okubaawo nene yenza mukama wange akatalekeka tumirako omwami gwe bayita Kigundutwa era wooli wonna siima byonna byonkoledde ebbanga lyonna tuze tukwataganye era obadde musajja nnyo mu lugendo lwange. Kale olunaku olwaliro bwe tubadde ku Brownskin Events YouTube channel erinnya lyange yenze Dero aka MC Dero. Njagala kwebaza producer wange omwami gwe bayita Brownskin webale byonna by'otuusa ku kamera zo naye for now peace and love for God and my country.